بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Matina majivuga Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi bwe munaffe bonna osinzira okubanga otulaba. Ekitundu kino tugenda kwejjukanya muzimu ku ibaada ezibeerawo mu mwezi ogwa Ramadhan al-Mubaraka nga ye as-sahur, okulya ddaako. Mugenda okusooka okumanya nti okulya ddaako ibaada, muzimu ku ibaada Allah tabaraka wa taala yatuwa mu ddiini yaffe ey'Obuisiraamu. Era Allah ajogerako mu Qur'an mitundu mu bifo bingi. إلا آل لوط نجيناهم بسحر كذلك نجزي من شكر. Ngaba tugamba mu Qur'an kyokujjako abantu ba Nabi Lut alayhi salam Allah yabataasa mu kaseera k'okulira mu ddaaku era bw'atyo bw'asasula abamwebaza. As-sahur, okulya ddaako, kulina amateeka agakufuga era zizimu ku ibaada ezirimu emikisa egitagambika nga bw'atugamba sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Yatugamba sallallahu alayhi wa sallama mulyenga ddaaku kubanga okulya ddaaku kulimu emikisa. Emikisa egiri mu kulya ddaaku mingi egitagambika. Fa inna fi sahuri baraka, okulya ddaaku kirimu emikisa. Mikisa ki gyategeeza wano afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Emikisa egiri mu kulya ddaako ogusookera ddala oba okutta sunna mu sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Ate ng'egimu ku mikisa egy'amaanyi kwe kutambulira mu buufu wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omukisa ogwokubiri, ofuna omukisa ogw'okuzuukuka mu budde obwanukulirwamu edduwa. Jjukira nti ebiseera bya ddaako awo ng'obudde bunatera okukya kikamu ku biseera ebikyasinze okubeera eby'ebbeeyi mu kwanukulirwamu edduwa z'omwana Adamu. Ensonga ey'okusatu egimu ku mikisa gye tufuna mu kulya ddaaku kwe kuba nti ofuna omukisa ogw'okusaala salaatu subuhi mu biseera byayo ebituufu mu jamaa ku mwami, kubanga ebiseera ebisinga bw'omala okulya ddaaku wakati wa ddaaku ne salaatu subuhi akaseera akaliwo katono. Tuyinza tugamba nti atubadde oli bize oba badde ogenze kwebaka. Mukisa gw'amaanyi okuba nti otandise olunaku ne salaatu subuhi, ate nga salaatu subuhi musingi gw'amaanyi nnyo mu lunaku lwo. Omuntu okusala salaatu subuhi mu kaseera kaaya akatuufu ku mukyala, mu kaseera kaaya akatuufu mu jama ku mwami, kaba kabonero akalaga nti atandise bulungi olunaku. Era mu gimu ku mikisa gy'ofuna, ofuna omukisa ogufuna kawewaako. Allah kalayira mu Qur'an aga nti wasubuhi idha tanaffas. Allah alayira eyo bagita waawul qasam, waawu y'okulayira. Wasubuhi idha tanaffas. Allah alayira obudde bwa subuhi eyo empewo gye bussa. Empewo gye bussa eyo nnungi nnyo, ddagala ya mugaso eri binadamu. Empewo gye bussa obudde obwo nga bukya, ddagala eri organizi zaffe naddala ez'omunda, ekibumba, akalulwe, omutima n'obwongo bwennyini. Wasubuhi idha tanaffas. Kati omuntu okulya ddaaku afuna emikisa egyo egy'okuba nti afuna akaseera ako n'abanga ajja kuba mulamu nga alina nashat, omubiri okuba gubeera active nnyo. Kati Nabbi kyava tugamba sallallahu alayhi wa sallama, tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Mulyenga ddaaku kubanga okulya ddaaku kulimu emikisa. Wa thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala tasahharu. Nabbi natugamba sallallahu alayhi wa sallam hadithi endala ati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin. Allah tabaraka wa taala ne bamalayika be basaalira basabira abo abalya ddaaku. Allah tabaraka wa taala semikisa bamalayika gye basabye nga basabira oyo alidde ddaaku okuba nti Allah amusaasira amuwe ebirungi. Kati nga baki tukozesa mukisa ogwo ibaada tugituukiriza, tugiwa obudde, tugyeyunira. Naye ate mu kulya ddaaku tekitegeeza kulya nnyo. Ddaaku kakulya katono. Abantu abasinga bava mu kulya ddaaku nga olw'okuba nti baali bagirya bubi nekibaleetera okuba nti bagivaako. Ddaaku kakulya katono bwe kati.
yinza okuba nga ntende emu bweti, eyinza okubeera nga muno gwa lyenvu. Abantu abamu baga nti nze bwe ndya ddaaku engoya endeetera otulo, mbeera munafu, nsumagira nzenna. Ku lwaki oba oli okozesa bubi ddaaku yodda ku kantu kakulya ne buumira bumezi, mumiro gw'amazzi, juyisi, kakopo ka caayi n'enniya ey'okulya ddaaku oba okoze ibaada. Abantu abasinga balowooza nti okulya emmere nnyingi kwe kugema enjala. Nedda, ekitonde kibayita enjala Allah yakikola nga gy'okuma okulya ate ekingi ate gyekuma okukuluma amangu. Allah yakola kibayita enjala. Buli lw'olya emmere nnyingi ennyo enjala ate ekwanguyira okukuluma, ate buli lw'olya akatini bwe kati ate erwawo okukulumba. Kyola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'otunulira ddaaku ze mwana wattu weewuunya. Entende emu, ntende bbiri n'akakopo k'amata, ntende emu n'akakopo k'amazzi, kagiraasi k'amazzi. Ku lwaki eyo y'engeri yokka omwana Adamu gy'asobola okukozesaamu ddaaku ye n'aba mulamu bulungi. Y'engeri yokka omwana Adamu gy'ayinza okukulamu ate enjala ne bamuluma nnyo. Naye mu mwezi guno ogwa Ramadhan tolowooza nnyo ku njala. Enjala si kyekikulu. Kiki ekikulu mu mwezi gwa Ramadhan? Empeera Allah tabaraka wa taala zagenda okuwaamu. Kati ddaaku si kulya nnyo, ddaaku si kunywa nnyo, ddaaku si kutuulaawo, wabula kulya kantu katono nnyo bwe kati otuukize sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Emikisa emirala gy'ofunamu mu kulya ddaaku gwe munnaffe wonna osinza otulaba biidhnihi tabaraka wa taala, ofuna akaseera ak'okuba nti ogenda kusoma ku Qur'an, osome ku ddowaazo, oyanje ensonga zo mu kaseera akafaanagana bwe katyo akaliraanye ebiseera ebisinga okuba eby'ebbeeyi, kubanga ebiseera ebyanukulwamu edduwa. So nga ate ne mu kulya ddaaku mulimu emikisa egy'okuba nti tonafuwa nnyo mu ibaada, kubanga omuntu buli lwalya ddaaku aba tajja kunafuwa nnyo mu kusiiba, omuntu buli lwalya ddaaku aba tajja kunafuwa nnyo mu swala zagenda okusiba, zagenda okusala nga yasiibye mu kaseera akafaanagana bwe katyo. Ennyingo ey'oddaaku kwe kugikeereya, kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qaal la yazaalu nnaasu bi khayr ma ajjalu al-fatur wa akharu as-suhur. Nga bw'atugamba sallallahu alayhi wa sallama ti abantu b'ekibiina kino abantu bagenda kulekera okufuna birungi ebbanga lye banaamalanga bangwiriza okusiibulukuka ne bakeereya ddaaku. Eyo nnyingo yakubiri mu ddaaku. Ennyingo esoose okuba nti ddaaku erimu emikisa, tugirye nnyo, tukwate nnyo sunna eyo ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ennyingo ey'okubiri mu sunna za ddaaku erina kukeerezebwa. Kiki kye bayita okukeereya ddaaku? Kwe kugirya mu kaseera akasembayo nga tunatera okugenda mu salaati subuhi, nga tunatera okugenda mu salaatu alfajiri. Tokkibirizibwa kulya ddaaku n'oddawo ne weebaka olinde salaati subuhi. Tokkirizibwa kumala kulya ddaaku ng'ate obudde bukyali n'osanga bagirya ku ssaawa 6, abagirya ku 8. Mu sunna Nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallama ti abantu bagenda kulekera okufuna bulungi. La yazaalu ummati bi khair wa fi ba'd riwaya la yazaalu nnaasu bi khair. Abantu bagenda kulekera okufuna bulungi, abantu b'ekibiina kino tebagenda kulekera okufuna bulungi. Hadithi ganti ma akharu sahur, ebbanga lye banaamalanga nga bakeereya ddaaku. Nkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo okubanga tukwata nnyo sunna ya Nabbi Muhammad afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi ey'okulya ddaaku. Ate era nenkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo okubanga tukwata sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubanga tugikeereya eriraanye salaati subuhi. Naye mu kugikeereya ate olina okubanga weegendereza, si kulwa nga ate olya ng'obudde buweddeko. Omwaziinyi ow'okubiri nga tuba tumulina ku kyalo n'amala yaziina, oteekeddwa okuba nga omaze okuzingako ddaaku yo bi'awnihi tabaraka wa taala. Ze nnyingo ezebbiri ze njagadde twejjukanye gwe munaffe yonna osinzira otulaba. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wabihi nasta'in wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nja kutwala omukisa guno okutegeeza gwe munange ti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Firayi ereese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru,
ng'eyita mu kusaasanya emisomo ogituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Olwo n'okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe abatholayo okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna, kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawunehi tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 biyawunihi tabaraka wa taala. Oba oliawo nekibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta zolireka mu bulamu buno obw'ensi. Tewerabira nti abamanyi batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu mu liva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli biidhinihi tabaraka wa taala, kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallama idha maata ibnu adam inqata maluhu illa min thalathin, omwana adamu bw'aba ajjulukuse mu bulamu buno obw'ensi emirimu gye gyonna giggwawo okugyako esatu, naye mu egyo esatu yamenyamu sadaqatun jaariya, saddaaka ekulukuta. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah.